Masuba abemutungo. Yes. Wachimba Masuba. Tosobola kuva na Masuba n'ogenda erugo. Ate nga erugogo. Naye ebyuma nga bingi nnyo. Ate ebyuma byolaba ate nga tuleeseko bitono ekya kamera 7:5 zijja. Olunaku lulamba kuva ssaawa 1 ku makya. Ekitegeeza eky'abantu babeere ku sandwich truck. Ate show y'enkya bajawuddemu endaga 3 ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Abantu bagenda funa buleeke ne lanchi. Kukuba kadde ne muwumulamu ne tukuba akadde ne muwumulamu n'abalala ne bayingira mwendeza ekiro amaanyi ng'amaanyi naye ng'abalamazi obalabe bayaya n'oyingira leero abantu babali eri abantu layini yeri ey'abantu mulengereyo abalamazi abantu abasize wano ku lwaliyeni ensonga yemu ya security tewali agenda kukwata gwani sebo gwani angopyakalira akawulira akayiro k'amaanyi tuli mu byaddala sija sitanti tuli mu byaddala angopyagena akawulira lugogo yaniyimira obutebe nze kamabwe tige twaziyuzizza dda bagale biri si ssente obutebe twabuyuzizza dda obwekyebiri genda ku kyebiri jaibi omutwalo ordinary omuntu atanafuna tiketi obudde buno tiketi weziri mu bungi eza kimente tewali budde sajja akalopikolamu wane eno ojjidde mu byambalo obadde okola ababayita abayaaye omuntu ajja n'essimu ye mu kivulu ng'alisidde obulungi mwagala mirembe basinge oteeka mwebake wakubisa omusajja gwe tuli naye yasoma asobola alwana tewali ebyaaye
Mulisonyiwe mubambye nasobola kukkiriza kumukozesa interview gyonna gitudde ku aliensiki ate era temutya security eri tight waliwo eyayimiridde n'agamba nti ekifulu ky'abagentomaani kiri lugo kati ne tugamba ensi eno engeri gye tunyigiriziddwamu Uganda ffe ng'abaakubwakubwamu kubanga amasada gokka n'akakola si byebikko ebikubu ne stress ekuba abantu kati ffenna katulete stress yaffe nkya ku freedom city wa tugimalire wano eno ate tetwagala alienskini tugabira tiketi katukulage wanulaavu geto boy tugenda gula tiketi lwakuba ate ndi munyiivu nnyo era eri alienskini ne bajjo wamu ne abitex mu bifo byonna bye mwalabye mwalonderemu kino ekifo tekitumala wanditugambye ekivulu kya nnaku 3 Friday Saturday Sunday fene tukola ekivulu mulundi gumu tugenda kyusaamu batugenda Namboole batugenda Busaabala wanga kafunda nalwera mukazi at least kale batukolere fevemu mutukolere fevemu olunaku lwa Ntebe Road oluguudo basooke balusibe enkya ekivulu tukikyuse mugenda ziyingiza enkola tulina kufuna arrangement y'abakulu bano kuba naffe sifa abasalawo tulabe emitendera gyabwe ekinaaba kiriwo kyonna tujja kubeera tubategeka omukulu ali atya omukulu ali sitede ekyo mwena okumanya yetegese ba ku bantu naye basajenti tebagala security meeting ebeere covered by media because it is a security meeting. Security meeting bwenaaba ewedde bagenda kuggulawo olukiiko ffenna abamawulire tugende tutuule lumu kyonna kye batusabye. Thank you very much. Abayiteko awo genda bakwolekera awo bamala Parliament bakubya amasuuti abaana ba ghetto olw'okuba embeera mbi balaba tebalina kyakwambala babasiiga ekifaananyi ekibi. Nze nali nti abaana ba ghetto nange kennyini ngambatya nnyo naye okuva lwe nabayingiramu baana bampisa bawuliriza ne bagezaako okubasiiga ekifaananyi. So ali eyo ng'otidde jangu naawe okakase. ogamba otya Wendi mpola tuli mu keetalo. asofa embeera eri etya? Alhamdulillah embeera eri nnungi nnyo. Security gulu polisi weri wano bali mu meeting kati saa zino. Basobolera ddala okulaba nti n'enkya buli kimu kigenda bulungi. Abantu baali bamanyi Bukenya oli side B. Mbeera ku side y'abantu. Nange ndi muntu. Njagala nnyo omusayi we gutambulira. Saagala nnyo omusayi we gwebakira. Omwana ono kiki omulabamu? Omwana agenda kuba wa mutawaana nnyo mu ggwanga muno. Abantu kye batamusuubiramu kyali essaawa zino ffenna tetwakimusuubiramu naye kati essaawa yakakati yatambulirwako amawulire. Bw'oba oyagala amawulire gonna olina kwekukuutiriza kwona. Era nsasira abayimbi bavuddeyo ne batula kaati nga bagamba nti abantu bagende ku freedom city bagenda kwokya bagenda kudiba n'amawulire gaabwe. Kati eri we watagenda bantu kitegeeza nti abo abawangudde mwenna abawangudde palaso n'abayimbi bonna abakoze eki abali sayidi eri bonna abakubye kati omuyimbi ategeera alina kusirika talina kwogera oba si kyekyo apositinge bombi mbeeraefuule mbu aposinze bombi naye munno ogenda olaze sayidi boli wa palaso anti ekimeke kigenda kukubira ewa palaso. Mbeera kijwala begenda obeera erugogo bali bagenda mu maziga mbeera ali kati wulira okumanya omuntu abeera n'ekisiraani omuntu n'agenda ewa pasita Bugemba ng'agenze kufuna mukisa kufuna hype akivulu kye. Pasita Mugemba ate nayogera ali misikini sikini talabanga ku mwana ayimba nga ali misikini obuyimba bwabuwulira obuyimba bwe babumpeereza olina Yesu ate owa na Muhammadi tebikwatagana. Kati Pasita Bugemba ennyininyini yamwokesezza eri maziga meere naye ng'ate ngamba abantu abagala ogenda eri bagende. Okitegedde kino kintu kituyambye nti nno kizikomezaawo vibe
mu bayimbi nga bwe kyali ku Bebe Cool ne Bobi Wine. Ate n'ekirala Palaso yagambye ye King of the East. Kati katulage ku luno badde King of the East. Wano tugenda okukakasiza ddala King of the East. King of the Ate nga amugamba njagala respect. Kati olunaku lw'enkya tugenda okukakasa respect yali emusaana. Ani ayitaga okuwa respect ku bombi. Alien Skin olowooza ekivulu tekigenda musala abantu bagamba bayaye bagenda. Obadde mmanyi kino gwe njogera naye ategeera. Kati kakubule kino Alien Skin ne police ne mukwate saazi. Champion Gudo najjera abantu bajja ne bajjula. Polisi negamba nti kati baba mubuzizaawo Champion Gudo ne bagamba nti ekivulu kikyaliwo ne Champion Gudo yaliwo era tujja olwedde ffe twatuuse dda kati ate enzirayo abagamba nti bagenda bagamba abantu temujja n'amasimu gammwe bagenda gabba abakyala bagenda babba bayaye balimu wanolebeyo omubbi abba mu kitundu kye omubbi alinga fumbe liva kuno lirigenda liyeyamba emukono ligenda teriyo agenda kubeera teriyo kikolwa kya bubbi kigenda kubeera wano ekyo mukitegeera tewaliwo kikolwa kya bubbi kigenda kubeera n'olw'ensonga security weeri olabye onyini abasirikale abaliwo leero bangi kyokka nga tekivulu tekinabakola ki kitandika kati kubamu akafaananyi enkyanga kitandisa omwana gye yayiseeko mu tawuni ffenna ne tugamba bannange era ensonga gyeyogedde ensonga bagimalayo kankusala ekiribi nti Palaso yagenze n'aleeta omunigeria mbwamudoza muyambeko ku kivulu kati omuvubuka omuyekeka yagenze wakisekkani wakyankalana wonna wonna enguudo ne ziggalwa waawano ku kivulu kino kigenda okuba ku Freedom City tulinayo abantu bana bemmanya bagenda okuyiga Alien Skin Champion Gudo Tomudi ne Wakibenda abantu bana ne buli muntu agamba jakola ki kyokka eri oli alina baganda be basatu bonna bayimbi okitegeera bulungi aina ne Bebe Cool asobola n'okwogera naye nti jangu onnyimbireko najja Palaso Kenzo niye asobola omugamba nti jangu onnyimbireko najja niye sawa yakakati ate alese n'omunigeria alese upcoming omunigeria yayimba ebintu ebyavaako edda simipampa byavaako dda Kididiweri gwalese wano alese Kididiweri wawulidde ebbugumu nti wali omunigerias wawulidde mbwe ebbugumu eriri nti wali omunigerias abantu bawano basobola okuba omuziki ne gumatiza Papa Misati yakola ekivulu nekijjuza waliko mu Nigeria oba mu Kenya Wininwaji yajjuza Shiba nakola Serena enakwezi kati omuntu oli King of the East omuziki ogukubye ennyimba zo nnungi nnyo toyitaga na gamba gundi agenda kumperekera gwe kuba posta nga goli ko wekobo oli w'amaanyi okubye ekisajja mbu oyagala respect atulabe enkya ensonga zino omukulu w'ekiwatula atera okwogera mu bintu naye nga tannabazigwizi ye muyimbi omugezi era nasiime yayogedde yagambye bugambi buli omu agende gyakola ki kyofula omusajja oyo mwagala ye muyimbi omuki kati ssaawa zino gwe n'ovayo n'ogamba ti nno bannange mugende ewaani ewa Palaso obutebe bugenda kubeera bukalu kitegeeza Alien Skin awangudde Palaso n'abagoberezi be bonna bonna bulijjo abayimbi abamu bapostinga Palaso naye omwana ejjo bwe yayise mu kibuga ne bakyusa kati bapostinga bombi gambe ti nno baameza akatengo ono alina amasannyalaze Alien Skin n'oba tomwagala nange nali simwagala nikati mpulira gwe nsinga n'okwagala mu Uganda in fact ye muyimbi nnamba emu kati mu Uganda ye muyimbi nnamba emu Alien Skin kijawulikika bubi mu matu g'abayimbi abalala ekirungi okutta amazzi abantu badde bageraga mu kati kujja kutuga Alien Skin ye muyimbi kati ssaawa zino nnamba emu gw'otimba abantu ne bajja Freedom City tugambe nti ntono nnyo era newunya obusiru bwa Abitex satabanga muntu atategeeraga Abitex lwakuba nti nayogeddeko naye naŋŋamba nti engeri y'ekivulu ekibadde nti kyannaku nnya bonna nga tuwali walala woyinza funa venue zonna zonna ziri booked biki olaba mu Uganda ebisaawe byonna byonna tebinda bakola ki kuggwa nga tuwali wayinza teeka venue kitegeeza nti yandikitadde mu mitwalo 2 kudda waggulu kubanga ku ssaawa 6 abantu bajja kuba nti infact bajja kuba bajja poliisi ejjo yakubye amasasi mbawagizi be kubagumbulula teyamwongedde hype era kyekyo kati niwe bamusiba essaawa zino era bamwongedde hype kati ate we bamukwata omanye asinga okunyiiga ate Palaso kubanga agamba bayinza okugamba nti nno nze nguliridde bamukwate kati poliisi byekola byonna byonna biringa mu byabufuzi kino kirireetigene mu byabufuzi buli bakwata Bobi Wine etutumu likola ki liwulikika so yandibadde alina bakola ki mpolampola nti genda mugende buli kye bamukolera essaawa zino naye abantu bakyalina n'okutya nno essaawa kati nga bagamba enkya kivulu kiyinza obutabaayo basiru tubalazeko munda nti buli kimu kyawedde dda ebbaluwa ya poliisi olwedde yafuluma dda ebakkiriza okukola ki ogambye obudde buno
Alien Skin bamukwata. Ani ayimba? Alien Skin sawa zino. Nibo bawa bamubuza. Ne tugamba tino Ekivulu kigenda maaso champion Gudo gyali era wajjula. Ate ne wa Palaso ne batagenda. Omukisa gwego omukisa. Ne bajja okola champion Gudo. Sawa zino alikama ulire maji nnyo kusinga ate Palaso. Takubye nnyo. Age mazima andi kati ulira. Palaso yakola ensobi. Godiro kyo muyimbi ngokimanyi kino muyimbi munno gwe n'omukuba ng'omwana omuto. Gwe n'omukuba ng'ate okimanyi olina Ekivulu. Era ekintu kino kyasinze kukosa Balamu. Ng'omutegesi. Era Balamu yafiirawo nnyo alabe nga bakola ki? Bakolagana mu kaseera katono ako. Nini kigaana. Kyasinze kukosa Balamu. Ekireeta ekyo ebiseera ebisinga. Nti bano abayimbi abo abamu tebeetegekera n'Ekivulu. Omuyimbi bw'aba teyeetegekedde Ekivulu. Tamanya bulumi bapromote bwe bayitamu. Singa Palaso yeetegekera Ekivulu ekyo tiyandikubye Alien Skin. Niyo olw'ensonga nti bamutegekera butegekezi ne ssente oluusi baamuwadda yakola byakola ki yayagala ninga kyemukosa paka kati akyejjusa ate mwegendereze nnyo kigenda okubawo nga Ekivulu kiwedde olusola lugenda kuddamu okutuula abana bala akalembekereza ka Kivulu bagenda kweyuza nnyo bubi ate nnyo lwaki ate andi kati Palaso yabadde yeetonda nga yeetonda amanyi nti oli agenda musonyiwa infakiti amwerekereko ne ku Kivulu ate gwabadde yeetonde kibanga wonaabeera n'omukazi ng'okyamwegayirira yanoba ng'okyamwegayirira akole ki akomewo ogenda okuwulira ate waliyo emikolo gy'alimu gyambaga bagenda mumuwasa kati ye Palaso Alien Skin